wadde sanbalati agolokose nange kanywere. Sanbalati ne Tobiya bagolokose balwane nange kanyimirire mu linnya lya Yesu. Mukama ngali ku lwange, omulabe wange yani, wadde abasuuli bangi nange naabawangula. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Nekemiya yagolokoka azza obujja nate ggwe wa Yerusaalemi eyali agudde ku ttaka. Sanbalati bwe yawulira n'anyiiga yenna, Nekemiya yawangula, Mukama ng'ali wamu naye. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Goliyasi yasomooza eggye lya Isirayiri, bw'asinga ow'amaanyi aveeyo tulwane. Kale ne Dawudi n'amulumba mu linnya lya Mukama. Goliyasi yameggebwa, Dawudi n'awangula. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Ne mu buweereza bw'okola, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, mwattu okiviireko ddala, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Buli lw'ogolokoka okubaako ky'okole, waliwo ebigolokoka bikulemesa ky'okola, naye yimirira ggwe buyimirizi olaba obulokozi. Mukama ngali ku ludda lwo, omulabe wo yani. Yes, genda mu maaso, genda mu maaso, genda mu maaso.
Yesu netegese okuwayo emebyange nkwata omukono onsemeze netaga tusisinkane mukwano Yesu mukwano Yesu netegese okuwayo byonna ebyange kwata omukono onsemeze netaga tusisinkane kwano Yesu netegese okuwayo byonna ebyange kwata omukono onsemeze netaga tusisinkane mukwano Yesu mukwano netegese okuwayo byonna ebyange kwata omukono onsemeze netaga tusisinkane mukwano Yesu mukwano Yesu netegese okuwayo byonna ebyange chinsabasebo kwata omukono onsemeze netaga tusisinkane mukwano Yesu netegese okuwayo okuwayo byonna ebyange kwata omukono onsemeze netaga tusisinkane ni wewe Baba 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 ni wewe mwenye nguvu zote ni wewe Baba 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 mwenye nguvu zote ni wewe Baba mwenye neema zote ni wewe Baba wewe ni rafiki yangu ni wewe Baba ni wewe Baba ni wewe Baba wewe ka Yesu ni wewe Yesu wewe katuonya wewe ka Yesu wewe ka Yesu wewe ka Yesu Goweka 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 Yesu Yeba manyenyange Goweka
Weweka Yesu. Yekwamanye byaffe. Weweka Yesu. Wamanyi byenjagala. Weweka Yesu. Wamanyi byenetaaga. Weweka Yesu. Yekwanamira. Teliyo mulala. Weweka, 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 weweka Yesu se. Weweka, 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 weweka Yesu. 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 Imba, weweka, 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 weweka Yesu. Weweka, 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 weweka Yesu. Weweka Yesu. Weweka Yesu. Weweka Yesu. Gweweka, 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 gweweka. Bwanga nawe ekyo kyetegeeza agenda mu maaso teeka emikono gyo mu bbango sitwedde bw'oziryo leka akyulire nga gwe kimugamba nti yeyeka 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 bw'obanga kyotegeeza leka akulire nga gwe kimugambira ddala. Ayi Mukama Katonda gwe taata gwatula mu ggulu Mukama ayaliwo era aliwera agenda okubaawo nannyini maanyi gonna nannyini buyinza bwonna nannyini busobozi bwonna nannyini kitiibwa kyonna Mukama atumanya amagenda n'amadda Mukama atumanya okuva lwe twabawo paaka ne gye buli eno ngamba gwe ataliiko ntandikwa ngamba gwe alufa atera omega Katonda ow'ekitalo Katonda ow'ekisa ayatwagala obwenkanidde wano Mukama mazima gweweka gweweka gw'omanyi ebyaffe gweweka gw'oyatuyamba gweweka gw'ayatulokola gweweka gw'ayatutaasa gweweka gw'ayatudduukirira gweweka gw'otubeezaawo paka olwaleero omanyi munda yaffe n'okusinga bwe twemanyi otumanyi munda n'okusinga bwe twemanyi otutegeera n'okusinga bwe twetegeera omanyi entandikwa yaffe n'enkomerero yaffe omanyi amagenda gaffe n'amadda gaffe omanyi amaanyi gaffe n'obunafu bwaffe omanyi gwayaliwera lula agenda okubaawo Katonda gw'ow'ekitalo Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka wa Yakobo Mukama atenkane katajiruka abeera omulamu emirembe gyonna amanga gwenna gwe gatya ensi zonna gwe zitenda bakabaka gwe bavuunamira abalangira n'abambejja gwe boogerako ani Katonda atali gwe maanyi kyamalala gatali maanyigo buyinza kyobula butali buyinza bwo busobozi kyobula butali busobozi bwo kitiibwa kyekirali kitali kitiibwa kyo osaanidde gwe kabaka wa bakabaka Katonda wa bakatonda omukama wa bakama ayaliwo era aliwera agenda okubaawo atumanyi n'okusinga bwe twemanyi gwe tunaasinzanga gwe tunaatenderezanga gwe tunaagulumizanga gwe tunaakowolanga gwe tunaasinzanga gwe tunaagambanga ebyaffe Mukama tuga nti osaanidde ssebo ogulumizibwe Mukama wange taata omumonye waffe omugabirizi waffe omutaasa waffe omudduukirize waffe omuyambi waffe Mukama atutaasanga n'okutegeera ffe tetunategeera atuyambanga n'okumanya tetunamanya ngamba gwayaliwo era aliwera agenda okubaawo osaanidde gwe Mukama ow'ekita osaanidde gwe Mukama ow'ekisa ngamba gwe Katonda wa Ibulayimu wa Isaaka wa Yakobo ngamba gwe gwe naayitanga bulijjo nga buli nkuyita Mukama ng'oyitaba osaanidde Mukama Mukama ogulumizibwe Mukama otenderezebwe Mukama bwekitibwa n'entendo Mukama amanga gonna gavuunamire gwe ensana zisinze gwe bakabaka b'ensi bavuunamire nga gwe ngamba gwe Mutonda ggulu Katonda gw'ekitiibwa kyaffe n'amaanyi gaffe Katonda gw'amaanyi gaffe n'obuyinza bwaffe Katonda gwe future yaffe Katonda gwe investment yaffe obugagga bwaffe buli mu gwe Mukama taata gwe mugagga waffe taata gwe musawo waffe nga tulwadde taata gwe muyambi waffe nga twetaaga obuyambi looya waffe wakati mu misango omulamuzi waffe nga tunaatera okumegebwa osaanidde era otenderezebwa era obubengekitibwa n'ettendo
yegwe gwe tunaayitanga, yegwe gwe tuneesiganga, yegwe gwe tunaatunuliranga, yegwe gwe tunaakowolanga, yegwe anaatulwaniranga, yegwe osaanidde Mukama era ogulumizibwe era otenderezebwe mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Mukubire engalo nga zinogoyo Mukama. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Master. Thank you, King of Kings and Lord of Lords. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hallelujah. Mukama yebazibwe nnyo. Sinnabawulira Mukama yebazibwe nnyo. Amen. Mwenna mbalamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwebale nnyo abakwaya ya evangelism kwaya tubakubireko mu ngalo. Kyemanyi be bano. Amina. Thank you, thank you, thank you, thank you, evangelism choir. Glory be to God. Hallelujah. Musobola okutuulako. Mwenanziramu okubalamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okubaza Mukama Katonda ku lwammwe mwena bakuumye ne mbanga mukyali balamu paka n'olwaleero. Si lw'amaanyi ate era si lwa buyinza naye lwa mwoyo wa Mukama Katonda bw'ayogera Mukama. Mukama waffe yeebazibwe. Kisa kya Katonda nze okubeera nga nkyali mulamu. Kisa kya Katonda gwe okubeera ng'okyali mulamu. Si maanyi gaffe, sigabeera maanyi gaffe. Mukama yeebazibwe nnyo. Weebaze Mukama bw'obanga walokoka. Lwaki Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'amala n'ayingira mu Kristo Yesu oyo ng'afuuse ekitonde kijja, ebyedda byonna nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Ani awulira ngambako nti amiina? Eyo yemu ku advantage ze tufuna mu kulokoka. Otherwise buli atalokose Sitaani, bitambo, lubaale, ebyokola byolaba tugoba bireetedde abantu ebizibu. Abamu babuka ku bizimbe ne bagwa wansi. Amala kufa nagamba bakati mbuukidde ki? Ninga ate amaze okufa. Abalala beesuula mu mmotoka, abalala banywa butwa, abantu bakomitinga suicide. Mu mawanga gali agagobye Katonda mu society yaago, amawanga gagenze nga gagoba Katonda era nga bataddewo ne strategy ezigoba Katonda mu society yaago kingi nnyo. Mu mawanga gye bagobye Bayibuli mu masomero ne bagamba nti public schools tebakyazeetaagamu Bayibuli, so nga balina ekintu kyabwe ekirala kye batambuza, balina kye bakukusa ekibagobesa Bayibuli mu masomero. Okusaba mu mawanga agamu tekukyakkirizibwa mu masomero ga gavumenti. Teeka baliyisa mu palamenti gye baliyisiza. Naye ng'obukyayi bwonna ku Bayibuli buvudde ku ki? Obukyayi buli nti baagala kulya bisiyaga. Omanyi Bayibuli yokka mu nsi yonna, Bayibuli yokka, era mugikubireko mu ngalo, mugikubireko mu ngalo Bayibuli. Bayibuli yokka, Bayibuli yokka n'abo abagikkiririza mbokka be bakyasimbidde kulya ebisiyaga. Era olutalo lwonna balulaba ku Bayibuli. Lwaki? Gyetali bamaze obbamatiza babagamba nti biriibwa olw'ensonga nti bwe tutyo bwe twazaalibwa. Ababirya bazaalibwa batyo muleme bavunaana. It is not their fault. Sinsobi yaabwe bazaalibwa bati bagenda okugiramu okwetegereza bwe bati ng'omukazi awulira ayagala mukazi munne, nga n'omusajja awulira ayagala musajja munne,
mbubunafu buli eri munda buli genetic mu kyabutonde kiri eri munda bazalibwa nga balina foroti bantu abaliko foroti naye ate bebaagala okutufuga ate nga nobakkiriza nti baliko foroti mubali abunomo kati abatamanyi bayibuli bamala ne bakkiriza obulimba obwo nti oba oli awo maybe yes I think they are somehow abnormal, maybe it is genetic what and all that gasia abatalina bayibuli bakikkiriza kati bw'obeera nga ayagala okukkiriza ideology yaabwe eyo ate ogenda okujjukira nti bayibuli erina position ate nga bayibuli kigambo kya Katonda ate nga Katonda talina kyatamanyi okumanya konna yakulina abantu yabatonda ensi yazitandikawo Katonda abeera yagudde eddalu lya namba mmeka okuba nti amanyidde ddala bulungi nnyo nti mu bantu be yatonda mulimu abantu abalina ekizibu ekyo ate n'agoloka omulundi gumu ng'ate yabakola nga balina ekizibu ekyo ate agolokoka atya n'abookya omuliro ebibuga bibiri nabikumako omuliro ekimu nga bakiyita Sodoma n'ekirala nga bakiyita Gomora kyonna n'akyokya yambange beekuŋŋaanya batya abakulu abo abalina obunafu bonna ne baba nga bali mu kibuga kimu nga basula wamu nga bonna bali Gomora kugamba banga oŋŋambye nti abantu babatonda nga bandali naye bonna bali mu kibuga kimu londawo ekibuga kyoyagala ogambe londawo ekibuga kimu Kirolo nga nti Kirolo nti munanga abali abo bonna bandali kisoboka kujonga lwa yagenze n'abayiwa kamulali mu maaso kisoboka nti bonna balina obulemu eri munda naye bonna bali Gomora oba bonna bali Sodoma Katonda oyo nonsense tiyamutwala era bonna yasula kibiriti kya muliro bonna akabuga kalamba n'akookya. That is enough to establish the biblical position okubaga ndi abaaye ekintu mukizanyiramu nga munoonya concocted scientific proof temunoonya concocted scientific proof already Bible yabeesooka dda mu maaso eyina position nti ebintu Katonda yabigaana yakola atya kiŋŋambire naye bakuno nti olupanka Katonda yalugaana n'abalweta abamu bonna yabookya muliro kakati ekyo ogenda kimenyawo otya ate teyakomaawo era nze lumu nagamba bwe nti bwe kibanga kituufu bino ebibiri byengenda okwogera nga bituufu bwe kibanga abantu abo balina medical oba giyite scientific proof nti the issue is a genetical issue genetical error nga bagiyita bikibanga kituufu ekyokubiri bwe kibanga kituufu nga Katonda yamala n'abyapuluvinga nanga ne bannange abantu nze nabatonda bwe batyo balina akazibu akabalimu nsobi nze nagikola nga mbatonda bali mixed up naddira omusajja ne muwumuza mu mukazi munda nga bodira yingini ya ngaliya nogiwumuza mu datisani ate nenzirira omusajja omukazi ne muwumuza muki nenzirira omusajja ne muwumuza mu mukazi ali muli munda ensonga laki mulaba nga bulazo yatambula yemoolamola nga abigula kugamba bambi omulaba nga alina ebirevu naye eri munda muki eri munda mukazi Katonda banga yakola bwabanga ekyo yakikola ekyo ate n'ekirala nga yamala n'akomawo n'abyapuluvinga then Katonda alina okufunayo olunaku oba n'ayimirira ku Stacy Square oba Kololo oba mu bbanga alina okumirira wali mu bbanga akole public address nga yeetondera ab'e Sodoma ne Gomora okubookera obwereere bwabanga yamala n'azuula oluvannyuma nga ye yali mu nsobi kati alina okukomawo munaye yeetondera ab'e Sodoma ne Gomora be yayokera obwereere kwate mune obookya otya ng'ate abantu guwa batonda bwe batyo nolwekyo basebo ne bannyabo gamba naye bakunaye nti oyo setaani ngambira naye bantu oyo setaani yatambuza ebigere ensi yagwedde eddalu yatandika okugwa eddalu mu kitabo kya Lubereberye essula ya 6 abantu gye batandikira okutabuka emitwe bw'oŋŋamba kutabuka mitwe ekyo naalikikkiriza kubanga Bayibuli etuuka n'okuga nti ensi n'egwa eddalu si neekola edya n'egwa eddalu Lubereberye 6 ensi n'esala waya
Sajja natandika okugoba ensolo ng'agigoba emisinde ayagala giwasa sineegwa eddalu sineegwa eddalu bantu bakola ebintu ebitaliiyo ensi neegwa eddalu ensi yagwedde eddalu kama yebazibu mu mawanga gye bagobye Katonda kati ate ekyo yo kingi nnyo ekyo kyolaba bayibuli yajjukiza omuntu nti okola wano effujjo naye bw'olina omala oddikola wano Katonda mu ggulu akulinze era buli society eyeegobyeko bayibuli ekyo kyegobye tetegedde kyegobye naye ekyo kyegobye egobye abantu okutegeera nti judgment tekoma wano wokka judgment eri even after here there is a judgment seat of God buli kyomala okukola wano mu ggulu kikulinze ekyo tulina kirwanirira kisigale mu society yaffe ate n'aba security be baalisinze kirwanirira gavumenti yalisinze okulwanirira ekyo parliament yali kirwaniridde wano tewagolokokangawo omugwagwa wangi tewagolokokanga omugwagwa naga nti bayibuli yeveewo tomanyi kyogoba obeera omaze okugoba Katonda ogobye Katonda mu society naye njagala omulire bw'omala okugoba Katonda mu society obeera osigazizaawo ki abantu boogenda bakuuma otya kubanga si bonna abagaana okubba nti batya poliisi teri buli wantu poliisi eri mu bitundu kati gwe wano magama go olina woogiraba wangi si buli wantu nti weeri si buli wantu niwaliwo police presence by the way wale newabeera poliisi naye nga bantu tebakyagitya ng'oli agamba nze eyo poliisi gafuuka maka gange oba ntwala tembawulirangako ababbi b'e Kampala akubba essimu n'adduka nga bw'agenda ku poliisi omugoba ogamba wuuyo nga naye asiikula emisindi afuba kintu eki ayingire mu poliisi post era ayingira bwanaga nti baba nebanzita afande kati gwe gyolowooza nti gyatya ate gyayingira nemumala mugenda okutuuka wali nga ye yeyanjudde dda bano baagala kunzita afande mu ntaasi abamu gwe omukwata omala omukwata nga akubyeko essente oba essimu naga nti munkuba muntwale ku poliisi timunkuba muntwale ku poliisi so nga twakula ffenna tumanyi nti poliisi kyekifo omuntu yenna gye yalisinza okutya omutwala naye ab'e Kampala olumuteekamu oluyinga gati munkuba muntwale ku poliisi era mugenda omutuusaayo oluba muleetanga afande agamba gwe kalooli era bakuleese bandeese afande nga waawali yamanyiirawo tokyalina kyomutiisatiisa nakyo omuyingiza eruzira oluba omuyingiza booti ogenda okulya nga bapuliizi ne bagamba era bakomezaawo ne bankomezaawo bano babi bazibu nnyo mwana era bankomezaawo kati oyo akyatyaki akyalina kyatya amateeka tagatya poliisi takyagitya emundu takyazitya ekintu kyokka oyo ekimusigaliddeo kwe kumugamba va mu byokola lekerawo byokola mu ggulu waliyo Katonda waliyo n'entebe y'omusango waliyo n'ogenda mu geena emirembe n'emirembe ate obwo obubaka buli mu bayibuli kyobulaba yina okusigalawo bwetasigalawo eno society egenda kuba nzibu nnyo okumanejinga poliisi gavumenti palamenti ezikooti ze zaalisinze n'okuwagira buli nsi erimu abantu abalina amagezi be baalisinze okuwagira bayibuli esigalewo kubanga bayibuli lyeddoboozi lya Katonda lyerijjukiza omuntu nti wano osobola okusinga ani awulira ngambeko nti amiina bayibuli mwemuli eddoboozi lya Katonda erijjukiza omuntu nti mu ggulu waliyo ani nti ku lunaku olw'enkomerero waliyo omusango nti entebe y'omusango ekulinze ebyo omuntu bw'asigala nga abijjukira obwongo ne bwe mugamba nti komaze okukola kino weekuba essasi wangi ajja kufunamu amagezi agamugamba nti ne bw'olyekuba tebinnaggwa katandika butandisi wali ategere kyenjogera ajja kufunamu akamugamba katya totawaana kutta mulala naawe otte ng'olowooza nti bw'omala omutta naawe ne wetta olwo nga biwedde biba tebinnaggwa kaba katandika butandisi kubanga olumala obadde odduka bizibu ate ogwa mu bizibu
Era Bayibuli igamba mu kitabo ky'Abeebbulaniya nti nga kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Abasumba mumanyi we luli olwo lunfunira abantu tebaluwulirangako olwo baluwulidde gusooka. Bayibuli igamba kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Kitegeeza ki? Nti osobola okudduka eno yonna mu nsi n'odduka abantu bonna n'obaddukako n'osinga n'obuuka buto olusalosalo okuva eno mu nsi ng'ova eno mu nsi obuuka olusalosalo nga abuuka omwala obuuka olusalosalo nga ogweri mu ggulu n'obuuka bwe pwa n'ogwa mu mikono gya Katonda ng'akakoko. Bayibuli kyegamba nga kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu ate nga ffenna gye tumalira ffenna gye tugenda okumalira. N'olwekyo buli kyokola kikole ng'omanyi nti eri mu ggulu wangi bakulinze. Bakozi balya bakulinze luulo Beebbulaniya 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Luulo oveno ngoga baba bandeta n'obukabwe kwa ngoloozo yabudde n'ogwa mu mikono gyawe n'akubaka bubasi n'agamba olaba enkukutte n'ogamba ate wano weewandi we mu ggulu ate gwani nti nze Katonda gwe wawulirako ate kino kinti entebe yange egenda okusala emisango. Tuulaawo kakati ozze otya wano nti mmaze kutta muntu. Mbadde manyi biwedde nti tebiwedde wabula bitandise. Bikoze bitya? Bitandise butandise. Tebiwedde wabula bitandise. Kati ate biri obiraba nti mbiraba. Teeka ali amaaso ku screen. Teeka amaaso ku lutimbe wali. Oyo ani oyo? Ate oyo nga yenze. Ate ye saati nga najambala da myaka 10 egiyise. Naga nti byonna kamera yabikwata tukulina wano okuva wali ku nsi mpaka olwaleero byonna gye wayitira bye wakola bye wayogera bye watambuza n'engeri gye watambuzamu obulamu byo ne bye wakolera mu kyama ne bye wakola nga weekwese akatambi weekali awo. Yogera bwogezi mwaka gwandyagadde okulaba naffe tukulageko wejjukanye osobole okugenda mu geyeena nga teweemulugunya kuba buli kye wakola weekiri wano. Ekyo kyekiri mu ggulu. Kama ffe baziwe ekyo kye kituleetera okutya Katonda. Ekyo kye kituleetera okwenenya. Kye kituleetera okutambula mu nsi nga twegendereza kubanga tumanyi nti buli yonna bye tukola mu bulamu buno mu ggulu waliyo accountability. Weebaze Mukama bw'obanga walokoka. Nambi weebaze Mukama bw'obanga walokoka. Weebaze Mukama bw'obanga walokoka. Lwaki? Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'amala n'ayingira mu Kristo Yesu oyo ng'afuuse ekitonde kijja ebyedda byonna nga biweddewo laba nga bifuuse bijja. Ani awulira ngambako nti amiina? Eyo yemu ku advantage ze tufuna mu kulokoka. Otherwise buli atalokose data we gyali amulinze firimu gyeri akatambi gyekali ebikwatako byonna gyebiri ku lutambi akabadde kakwatibwa okuva ne wabeera ku nsi. Kasiimuulwa ddi? Kiki ekikasiimuula? Ekikasiimuula kiri kintu kimu kyokka bakiyita musaayi gwa Yesu Kristo gwe gwokka ogusiimula ebikwatako byonna ebyemabega gwe gwokka. Oba okuba engalo zikubire ddala nga zinoga. Ngambye ntya? Kemiko yokka erina obusobozi okusiimuula hisitole wo. Ntegeeza ebikwatako, ntegeeza ebikolobero bye wali okoze, ntegeeza ebintu bye wakola mu bulamu gye buvuddeyo nga tonnalokoka. Kemiko yokka esobola obisiimuula bagiyita musaayi gwa Yesu gwokka gwe gubisobola. Ate nga baba tebabisiimudde ogenda bivunaanyizibwako. Buli wakola mu byafaayo byo n'embulamu bwo gye watambulira ne gye wayitira bwe tebabisiimudde bisigala obivunaanyizibwako okubyanukulira n'okubisasulira. Ffe bwe twamala okumanya ekyo nga tetusobola bisasulira, tetusobola kulinda kwanukula yadde ekibuuzo, tetusobola kuwoza misango gya ngeri ng'eyo,
ebimu twabikola tetutegeera, ebirala twali batamiivu, ebirala twali tunywedde enjaga, ne tugamba nze sobola biwoza. Yo biwoza ng'obiwoza otya? Ye nga gwani awoza mu maaso ga Katonda? Ye ng'owoza ki? Ye ng'owoza naani? Bwe twamala okumanya nti tusobola kwanukulira misango gyaffe gye twakola newankubadde ogisasulira, ne tukkiriza Yesu Kristo mwana wa Katonda, oyo asobola yekka okubisiimuula, oyo ayabisasulira. Gambako nti amiina. Ye yakola atya? Ye yabisasulira. Tugamba Mukama wange emisango gyange banga wagisasulira kankukkirize, kubanga teyakoma ku kugisasulira, naye ate era ye yalina ne kemiko esobola obisiimula, akatambi ne kabeera keereere, ne bakulikodinga kapya ng'olinga yakazaalibwa. Bayibuli egamba etya? Wamma na luno lumpe. Bayibuli egamba nti ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga bwe biri ewala, bw'atyo bw'atwawudde n'obutali butuukirivu bwaffe. Nga bulaba ebuvanjuba bwe watasobola kusisinkana bugwanjuba, kubanga otunula eno enjuba egwawa, munzijukize egwawa. Nga bulaba ebuvanjuba bwe wali ewala ku bugwanjuba, ebuvanjuba nga bwe wali ewala ku bugwanjuba, distance eyo eriwo. Bayibuli egamba nti Katonda gyateekawo wakati wo n'ebyafaayo byo oba n'ebibi byo byonna Setaani byakumanyiiko byali akuvunaana. Ani awulira ngambeko nti amiina? Wangi? Ye Setaani ekyo takikkiriza. Ye Setaani takikkiriza, kubanga ne bwe wali nga tonnalokoka yali akyabikuvunaana, era nga manyi byayagala okusinziirako akuvunaane osigale ng'oli musibeewe ng'akulumiriza bye wakola. Buli lw'omugamba Katonda amanyi gatakumanyi twala eri obusiru, akumanya ata nga wajjamu olubuto, ate nga naawe ogenda okujjukira nga walujjamu n'ogamba wabula anfudde, n'atambula naye ng'agamba oli wange ne bw'olikola otya, wajjamu olubuto, wakola ne bw'oti, wakwata omuwala, wakwata n'embwa, wakwata n'embuzi, wabba ssente, wakola na kino, buli kye wakola asigala akikujjukiza. Nakubuza mulembe gw'amini tojjukira nga walootinga, bwe wali bw'okyali mugundi muyaaye tewabba akasimu, bwe wagira nga bo tewanywanga enjaga, ate bwe wagira buno tewakola buno, ate ayina byalumiriza. Setaani alina olukalala lwe yawandikako ebikwatako ebyemabega byonna, era bw'otalokoka olukalala lusigalawo era asigala alukulumiriza, ate nga ne muggulu bagenda dukuvunaana, lwe bagenda okukozesa nga bakuvunaana. Neewulira ekibaawo ng'omaze okolokoka, Katonda akukwata n'akwawula wakati wo n'ebibi byo, wakati wo n'ebyafaayo byo, wakati wo n'ebikolo byo, gwe n'akuteeka ebuvanjuba byo n'abiteeka ebugwanjuba, nga temuliddayo kusisinkana, nga tebikyakwatako, ng'olinga ataabikola. Ani awulira ngambeko nti amiina? Ng'olinga ataabikola, kubanga abisiimula n'abiteeka eri. Obulyo nga gwoga nti kambinoneyo, waliyo abagwagwa babinona naga naye nze babiteekawo bintu byange nyina obinona, nze nali nabikola nnyo, ebibi ebyo nkyabyagala. Naye yo Bayibuli egamba mu kitabo bakita Zabbuli ya 13 olunyiriri lwa 12 lugamba, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgression from us. Mu Luganda agambye atya? Oluganda tuganda. Yes sir. Nti ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala, bw'atyo bw'atutadde ewala ebyonoono byaffe. Mwali mukubiddeko mu ngalo bannange omulimu ogwo. Sooka okiwulire ekyo kye yatukolera. Sooka owulire kye yakukolera. Gundi gwe totegedde kye kikubiza ezo engalo ezitavuga. Totegedde kye bakolera. Mama ekyo ne bwe bakigambira mu high court ya Uganda nga badde balina bakuvunaana, naga nti emisango gyo gyonna baagikuggyeeko. You are now free. You don't have any case to answer. You are a free man. Ngobadde olina emisango. Kati mwaba tabeerangako mu kooti totegeera kye kitegeeza. Genda obuuze abali babaddeko mu kooti. Genda obuuze be basumba bolaba be baleetera ku loole ne babateeke makindi mu kooti abo bolengera ku TV. Genda obuuze kye kitegeeza nga bakedde ku makyana bamugaa nti bakyalina kye bakuvunaana, kati genda. Kati kulukuba tobeeranga tomanyi na makulu gaakyo.
agenda okibuuze Segirinya, genda okibuuze Sewanyana kitegeeza ki nga bagenda tokyalina kyovunaanibwa gwe olwokuba tubeeranga tumanyi kyekitegeeza naye abali babaddeko mukomera ne mu kooti bategeera kyekitegeeza naye ekyo Katonda ffe kye yatukolera bwe twakkiriza Yesu. Maama gambako nti amiina. Katonda yagamba abaali bavunaanibwa ntokyalina kikuvunaanibwa kewakkiriza Yesu yakunaza n'omusaayi gwe wangi fayiro zo zonna zaggaddwa n'ebibyo byonna n'ebifayiro byonna byakuŋŋaanyiziddwa byakasukiddwa wawe ne babikasuseewa tokyayinza kubiraba kubanga biri bugwanjuba ate gwe wano woosula oli ku kyalo bakiyita buvanjuba. Ninge kyewunyisa kye kino nga n'ebimu ku byakusonyiibwa naawe obimanyidde ddala ng'obadde wabikola. Ebimu abamu ku ffe bye twakola naye mu bantu tebyogerekeka ne bwe tukuwa omuzindaalo nti kale bitubuulireko tukulaba nga weemoola tukuwulira nga n'ebigambo obirya otandika ebigambo birya n'otandika okubyeditinga. Abamu ku mmwe ne bwoba owa obujulizi waliwo emyaka gy'otasobola kwogerako. Sikulimba bwe tugamba tuwa accountability y'obulamu bwo buli mwaka ogwogera olina wotuuka n'obuuka n'owuunawo buwuunyi. Waliwo obuuka n'uganda oluganda awo ng'obuuseewo busi nti akamukandekere kankeesigaliza abooluganda sijja kweyambula nnyo. Numanya nti awo walabikawo wali wakyafu nnyo. Ani awulira ngambeko nti amiina. Sikulimba ate ebimu bye tasobola kunnyonnyola bya mu bulokole wano. Naye omumanya abimanyi byonna bamuyitaani amawulire amanungi ge nnyina gy'oli nti n'okusonyiwa bw'oba weenenya ye yakusonyiwa. Yakola atya? Ye yakola atya? Yakusonyiwa. Byonna n'abigattagatta bw'oba weenenya n'abikasuka ng'abigatta ku biri bye yasooka okukasukayo. N'akunaaza ne kemiko ye yokka esobola okunaaza ebibi ne bivaawo. Musaayi naye ate si buli musaayi. Katonda yasooka n'agezesa ogw'embuzi n'ogw'endiga Abayisirayiri ne bazisalanga ne gunaazanga naye bwe gwagendanga okunaaza mwana wange byavangawo tempulalire yagendanga okwetegeeza nga ate bimeze ng'olumbugu nga bw'osaawa olumbugu oba olusenke n'omanya nti n'olowooza luvuddewo ogenda okukeberako oluvannyuma lw'ewiiki emu nga lwameze edda. Ekyo kyekyabangawo ku musaayi omulala gwonna. Ogw'embuzi n'ogw'ente ekyo kye gwakolanga gwabinaazanga ne bivaawo katonotono ate ne bimera. Mukama n'agamba ngenda kuleeta omusaayi lubalala, ngenda kuleeta omusaayi gutamanyi gwa mbuzi ogutamanyi gwa nte, ngenda kuleeta ogutamanyi gwa bantu, ngenda kuleeta gwetaaga omusaayi nga teguliimu kibi. Ateekwa kuba muntu, ateekwa kuba mwana wa Katonda, ateekwa kuba ng'omusaayi gwe tegwava mu Adamu era nga tegwakonekitengako na gwa Adamu wabula guno omusaayi nga wamma gwa mwana nga wa Katonda era ng'oyo si mulala nga ye Yesu Kristo mwana wa Katonda. Mukubire engalo ye olw'ekyo kye yatukolera maama. Mugambe Yesu weebale olw'ekyo kye wankolera. Akati wulira abamu ku mmwe temutera birowoozaako era kati ondabanga akubowa. Gani bannange musajja nga naze n'ebizibu byange birala nnyo ate kati yayogera ku byakunsonyiwa bibi ebyo tubadde twabivaako dda nziba ngoba mu nnyumba. Nze kati bannyina ebizibu byange benjagala kufumbirwa yayogera okutusonyiwa ebibi kati nze nyina amabanja ga banka entwala kagude nina amawulire amalungi gy'oli. Bayibuli egamba wangi Bayibuli ekola etya nti Katonda oyo ataatuma mwana we naye n'amutuwa ate n'amuwayo ku lwaffe ffenna talitugabira ebintu byonna bye tusabira oba bye twetaaga wamu n'omwana we. Olwo nalwo lumpe oyo Baluumi talikola atya? Katonda oyo ataagaana mwana we atakola atya? Mukidde munkiwulira atakola atya? Ataagaana mwana we. Yalibadde amugaana? Yalibadde amugaana. Yalibadde akola atya?
namwe muna abali wano muna abali wano nga byatabuse ebweru nga amasasi ganyooka toyinza gamba mwana wo nti genda ofuluma be bani abagakuba oyo mumongera wansi wa kitanda era namalagolo yimama kanda be bani abasamba olujjo muga mwana gwe twaleka kundeetera kizibu yingira wansi w'ekitanda sibe kyali bade wano nga ganyoosa obulungi President atuma mulala ayinza kusoosayo muhoozi naga nti so genda olabe mu Kampala bani abeekalakasa leka gwe naawe alina bameka omwana ogumalaga mutuma wale kati abaga naye Katonda yeewuunyisa we ganyooka we yasindika omwana we kubiraga Mukama Katonda mu ngalo gwe Bayibuli egambye Balumi 8:32 wulira bwagamba he that spared not his son, his own son, but delivered him for us all. Mama ulira ako kagaseko mama ga for us all kogere nibo batumanyiza God for us all ako kaina amakulu nago gali buziba wakili he would have delivered him for us but not all, because that word all includes all the wicked people. For sure. The wicked and even his own enemies. Fena ni mama fina nyaba ali awo bannange. Gwe buli gwomanyi omuzibu ali awo. Bamuteeka gwoga ne buno ne basobola musonyiwa kasita agamba nti Yesu nze ndokose nsonyiwa awo wagwa bamusonyiwa. Ekyo ani akube engalo nawe balika tubaleke bali abatasabye tubaleke gamba neiba nti kale naawe oli muli nawe wenyini oli kwabo oyo neiba golaba omuyita mwangu yegola woza nti yali mwangu oyo golaba nagambye dali n'obujulizi bwasobola okuwone bwatasobola kuweera wano olobye mugane ekyo kyogereko kyekyali waawo naga nvaako siguwandokola ndeka ne obanga sikyogeddeko kireke sibe byama byange oyo golaba naye alina ebyama naye ulira bwali bagamba for us all noyo golaba ng'omuzibu ali mu package eyo ani awuli agambeko nti amina n'ebikolobero byo byonna by'omanye byewakola ebitasonyiika biri awo for us all ine Mukama ne Bin Laden iye Mukama n'ekibwetera yatta faza kibwetera yatta abantu 1000 nga bokyera ejindi eri ekanungu naye awagwawo for us si kyabawulira for us ne mwanga yatta abajulizi naye ali awo for us all ne Putini ne Putini ali awo kasita agamba nti Yesu nzikiriza nsonyiwa byonna bye nakola n'okulokoka nkoze ntya ndokose nga bamwongera ku lisiti yabo bagenda mu ggulu kyemmanya bamukumu olina gwogana naye bano nze nemba Katonda oyo taliyingiramu kyova olaba toli kyovugamba nebakulina mugendi kyova olaba toli kuba kati gweolinayo botasobola kusonyiwa ogane bannanga ne banegundiyo nze nenfuuka Katonda okumala wiiki emu Mukama agenda okuddanga abo bana bamalawo dda kyova olaba toli yo oli omugagga w'ekisa omugagga waki omugagga w'ekisa bonna bali awo mu kalyango bayingirira awo buli ayenenya nagamba ndokose ayingirira awo regardless of what he did and who he is. Kubanga kali akagambo okulaba akasooka kagamba he that spared not his own son. Kati awa mukulu gavaayo he oyo ataagaana mwana we kyekyali muleetedde okugaana ekyali muleetedde okugaana kwe kulaba nga mwabo omwana we bazze okufiirira oba bagenda okusonyiisa ate mwe muli
n'abakafiri, mwe muli abasamize, mwe muli ababbi, mwe muli ba Bin Laden, ba Hitler, ba Putin, bonna bomanye nawe nabo olowooza kaakati yaligenda wadde ogenda kufiirira bantu sokoje mulimu abafu soko tulano babala kweyawula basoke beyawulemu ababi ennyo badde eri emmanga bana abatali babi nnyo badde eno naye abakola saakiririgo bonna bakole batya abakola saakiririgo badde emmanga tetugenda bafiirira teyakikola watugamba juzi nti ogumiikiriza abakozi obubi olwaleero twaleese oyo olwaleero oyo ffe twamuleese ayambale mu siripazo aziddugaze tulina kye tugezaako kebera tulina kye tuli mu kuceekinga Yesu ne bamalayika bonna nabaga buli eri nga batunuulidde gwe bati genda mu maaso ogenda kyandolinga otya ogenda kikola otya awo ne bakulaba wenna bwogaŋŋamuka wenna bwotabuka wenna bwoyulika wenna bwomyuka feesi nomyuka maaso nonzimba ng'empologoma noyogera ebitaliyo n'okuwemula muggulu ne bagaa nti tannakyuka yabadde alimba ne bawandika lipooti nti we butuukidde mu Meeyi nga 2 kizuuse nga tannakola atya akyabulayo emyezi era waliwo badde mwagala omutwala ewaddako nga mulowooza nti akyuse mugira mulinda ajja kwonoonekerayo tubadde tugezaako mutesitinga tulabe basobola okuhandolinga challenges ennene ezisinga ku eno tasobola siripa ze baalinnyeemu luba nalinnya mu mmoloka ye Land Cruiser kuba mbadde mwagala mufula commissioner mubadde mufula commissioner kaakati baalinnye mu siripa ate mwagala mufula commissioner wa Ministry of Labour kaakati taatomera omuntu n'amutta lwanamanya nti driver emmotoka agisimbuddewo n'agenda kwowina okulya emmere driver n'agizza ng'eddugala taamutememu ejjambiya kati mugira mulinda malayika gundi abadde agenda obikolako ogira oleka omuntu waffe tannakyuka kati mwongereyo emyaka nga 3 kubanga siripa zimwanise kwanira ku neighbor mungambire tebabanga bagamba gwe neighbor munkwatireko mugambe tebabanga bagamba gwe kama ibazibe. Transformation is not a one-day process. It's not a one-day thing. It takes some time. As long as you are still coming in the church, in the house of God, ngochajja mu nyumba ya Mukama ngochawulira ekigambo kya Katonda, change egenda mu maaso, change egenda mu maaso, change egenda mu maaso, change egenda mu maaso. Gamba konti amen. Kati eyo nga bwegenda mu maaso n'ez'abalala zigenda mu maaso bagumiikirize. Ekyo tewali akiwulidde. Ngambye ntya kale gwobo kimuŋŋambira gw'omulinanyi mugendi nga bw'olabeyo bw'ekyagenda mu maaso n'ez'abalala zigenda mu maaso bambi bagumiikirizeemu nabo bajja kukyuka nga nabo wakyuka. Ani awulira ngambeko nti amiina. Ataagaana mwana we je lumpe mwana nge lugweyo nve wano budde bwange buweddeko bwe bampadde. Ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Tugambye nti ataagaana mwana we ye naye n'amuwaayo ku lwaffe ffenna era talutugabira bintu byonna wamu naye. Akono ke kaatututteyo. Teyagaana sikyabawulira munyambe munziremu. Teyagaana naye n'atuuka omuwaayo ng'amuweerayo ffenna. Sikyabawulira ffe mulimu ani awo? Ani gwolaba mwani ataliimu? Ani akwalifyinga okibeeramu ekyo? Ani atakwalifyinga kibaamu? Wangi? Ani ajaamu? Ani atajaamu? Nagambira ne Bin Laden nga yamaze n'alokoka awo ajaawo. Ne Putin atuula awo. Teyeetagayo Bayibuli ndala era teyeetagayo saddaaka ndala era teyeetagayo mulokozi mulala. Buli agamba ndokosi nenenyeze ebibi byange ate mbiviiriddemu ddala ajaawo. N'amuwaayo ku lwaffe ffenna. Ekiddako wulira ekirala ekijjirako. Wulira essavu eddala erijjirako. Wulira essavu eddala erijjirako. Olusemba lugamba lutya? Talitugabira. Oyo ataagaana mwana we ye naye n'amala amuwaayo ku lwaffe ffenna.
bakulaga obwagazi bwe yatwagala, bakulaga value gye yatuteekako, bakulaga okwagala okw'ekitalo kwe yatwagala, bakulaga interest enene gye yafuna mu ffe eyatuusa omuweesaayo omwana we ye ate ng'amuweerayo ku lwaffe ffenna. Wulira akaddako, talitugabira ebintu byonna bye tusabira, ebitweraliikiriza, ebitukaabya, ebyo ebikusiibisa, ogamba byonna tagenda kubitugabira wamu n'omwana we. Talitugabira we yatuweera omwana, kiki kyatasobola tuwa? Omuntu bw'amagaamaga mu nnyumba ye ng'akwagadde ayagala kuwa kirabo, and he choose to pick the most variable thing, n'alondamu ekisinga okuba ekyebbeeyi n'akikuwa. Wangi ogenda okukebera mu nnyumba ye ng'ekibala ekisinga okuba ekyebbeeyi kyakozaale. Olina amagamaga mu nnyumba inaga nkubulire nakete ku macanga njagala okuwa ekintu ekisinga okuba ekyebbeeyi mu nnyumba yange wano because I've loved you. Nengenzo kimagamaga nga TV yange eyo ya flat eyo yesinga okuba ey'ebbeeyi mu nnyumba yange, njagala ogitwale otegere nti nkwagala, n'agikuwa. Asobola okumma ebokisi mwe yajjira wangi n'otukukwata okubokisi nga leka bokisi gireke okujja nga waya ze tezikola bulungi. Ate wakuweeredde TV esinga okuba ey'ebbeeyi, kati ate bokisi ayinza ogyegaanira. Bayibuli kyebuuza nti obanga yatuwa omwana we, kati mu nnyumba ye kiki ekiriyo kyatasobola kutuwa? Ezo engalo zaani z'okuba za Yesu? Mugambe weebale Mukama. Yimirira. Tekagula emikono gyo gamba nti ayi Mukama, nkwebaza ggwe ayanjagala obwenkanida. Weebale ayi Mukama okunsonyiwa ebibi byange byonna. Nyamba ompa amaanyi obutabiddamu, kubanga omuwendo gwe wasasula okusobola okusiimula ebibi byange gwali munene nnyo. Kyakutwalira mwana wo. Nyamba obutakivoola, nyamba obutakizannyisa, nyamba obutakiyisa mu maaso, kubanga kyewankolera kyali kinene, kyakositinga bulamu bwa mwana wo. Ayi Mukama, nyamba obutakizannyiramu ekyo. Mukama wange Yesu, weebale okumbeererawo, weebale okwewaayo ku lwange. Nze yali omwonoonyi n'onfiirira. Weebale Mukama obutansosola, weebale Mukama okunjagala, weebale Mukama obutaneefuulira. Nyamba nange obutakwefuulira. Omusaayi gwo leka gunaaze bulijjo, gunaaze ebibi byange, gunaaze n'ebirowoozo byange, gunaaze n'amagezi gange. Era nyamba okulindirira, nyamba okubeera omugumiikiriza. Era bulijjo nkijjukire nti obanga wampa ekyebbeeyi, obanga wampa ekyali kisinga okuba ekyebbeeyi, n'ebirala byonna byensabira, n'ebyenjayaanira, n'ebyennindirira, n'ebyendoota, n'ebyensuubira, n'ebiri mu kolesebwa kwange, mu linnya erya Yesu gw'ayaleeta kiri, nabyo ogenda bireeta mu linnya erya Yesu. Amiina. Bere mu ngalo nga zino gw'oyo Omunnazaaleesi.